tubuukira taata ng'enkuba bw'emala okukya ng'ebidomola tubiyola paka eno gye tusena amazzi nga tetulinaawo wadde akapipa mwe tulembeeka amazzi. Naye njagala okwebaza abakristaayo bano basobodde otugulira tanka ne tugiteeka ku nju y'omwawule. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era kati waba ayagala amazzi teweerumya kuba kuno amazzi gatawaanya. National Water asobola okumala ne wiiki 2 nga taliiko. So teweemenyanga amazzi ojja ne tukuwaayo ekidomola. Banaffe twali twakajja baatulabirira. So mwebale nnyo olw'okugula tanka okugiteeka ku nju y'omulabirizi. Era ssebo twagala okwebaza ettaka lino lyonna lisasuddwa. Era batubanjaayo obukadde 5 ndowooza kati miliyoni 5 zesigaddeyo ekigambo ekyo tukigale. So njagala kwebaza abakristaayo b'ensambo era tuzisondera mu kyaki kadde wange omulabirizi era juzi twabadde twakatwalayo obukadde 10 kati batubanjaayo obukadde 5 tukulaba nga ensonga y'ettaka tugiggala. So tweyanza nnyo tweyanzeege sebo taata twatuukira wano ng'ekizibu ky'amazzi kinene. Era njagala kwebaza essomero nerya St. Luke ku Nsambwe era mwami kityo Henry Emilia bakubireko mu ngalo. Kwebaza ku kitebe ky'obusumba wano we twajjanga tulinawo ebyuma ebiyimba mu kyaki naye ngaaliwo omukristaayo abitwazika era nga bwe tumala okusaba nga abitwala. Eyali mukolesi Sebugenyi ye Sebugenyi. So tumwebaza bambi omukulu oyo naye ne tusobola okukola kaweefube ne twegulira ebyaffe ate n'okuddaabiriza ebyo ebikadde byaliwo ku kitebe ky'obusumba era bikola bulungi. Tutandise okuzimba ekikomera mukama wange omulabirizi okwetooloola enju y'omusumba ate era n'okwetooloola enju y'omubuulizi tufune ku byokwerinda kubanga ekibuga kino Nsambwe kikuze era tetubadde mu mbeera nnungi. Naye twagala okwebaza abakristaayo bano mukama wange batukoze bulungi era bane mwekubireko nnyo mu ngalo kubanga tusonda era tetuli bubi. Omulimu gutambula ogw'okuzimba ekikomera. Abakristaayo bano twesonda mpola mpola. Atuwadde ensawo ya seminti ow'N50 ow'N2 batukoze bulungi. Naye mu ngeri enjawulo twagala okwebaza omukulu Jackson Twijuche Sombe. Mukulu Sombe oba waali? Obubbi kwe buli bungi naye ssebo waliwo omukristaayo eyajja n'agula kamera ezo ate ennyini n'azeeteeramu ku ssente ze okulaba nga twetooloola enju y'omusumba. Ezimu ne zinyamba ne zitunulako ne mu biyumba by'ensolo. Babba ensolo kuno mukadde waffe omulabirizi babba. So twagala nnyo okwebaza olw'okuteeka kamera ku nju y'omusumba era tutambula bulungi. Wakati w'enju y'omusumba n'effumbiro nawo twaguliddewo geeti ey'omulembe bane mwekubireko mu ngalo kuba abantu babadde nga bayita ku kkubo nga byonna bigenda mu maaso awaka babiraba byonna ekitundu kino. Era abantu baffe bafuna okubuzaabuzibwa kubanga n'ekkanisa ezimu zimeruka mu buli nsonda abantu ne zibatabulatabula. Ezimu ku nnyumba ku makanisa tegalina bisulo by'abaweereza. So mukama wange kituteganyaamuko naye nga tusaba mukama atubeere okulaba nga nakyo tukiyitamu. Abakristaayo bangi tebalina mirimu. Abakristaayo bangi tebalina mirimu era ssebo n'ennyingiza mu busumba buno. Obusumba buno bw'Ensambwe bwa bbeeyi buli expensive nnyo naye ennyingiza yaffe ntono. Era tulwana okulaba nga tukolawoko ku projects ez'amaanyi zongere okutuyambako okulaba nga tutwalaganya obuweereza buno. Mukadde wange omulabirizi nga maliriza njagala nnyo okwebaza ate olw'okumpa omukisa okuweerezaako ng'omusumba w'Ensambwe. Director of Christian Junior School, Sangya Musanvu, Kola District, Musumba w'Ensambwe. Bishop, yakusaka abaana emikono n'okulambula ku bakristaayo be. Era Bishop mu bigambo bye akubiriza abakristaayo okujjumbira nnyo okukola kyataakole taalyenga. Era n'akubiriza abakristaayo obutakola bwamalaaya mu makanisa. Leero ngenze wano, leero ngenze mwerinti ate wano nalabye omusana olinga abadde mu muzikiza. So tunywerere mu kanisa yaffe ya Anglican Church abakristaayo tujja kufuniramu bye twagala nga tukolera wamu. Nze nganze ndaba obwakabaka bwa Buganda bubaddewo nnyo mu kukubiriza abantu bonna okulima emmwanyi. Ate kati emmwanyi emaze okusituka ate bagamba eddemu ki mu Department ya Agriculture. Nze
bagamba mwandisigaddeyo abantu nga babadde balima nabo basobole okufuna oke kaseera abantu abo bejje mu bwavu nga balima emmwanyi yaabwe okusinzira babadde bajjumbira omulanga gwa Katikkiro kubanga obwakabaka bwa Buganda butuddeko eggwanga Uganda obwakabaka bwa Buganda kumpi y'ensibuko ya Uganda yonna kibi nnyo ekyo ekyokuzuula kuba teffe tubasembezza ate bo baagala okutugoba ewaffe si kirungi so nze nkubira omulanga abantu bonna baleme nnyo okuzuula bannaabwe si kirungi olw'obwakabaka bwa Buganda si kirungi tulina okukkiriza obwakabaka bwa Buganda busembeza mu ggwanga so nabo baleme okubuula abantu si kirungi tebalina nsonyi ate omuntu bwagwako ensonyi n'empisa zimugwamu oba olaba abannaddiini baffe bavaayo ne batukubiriza okunywerera mu kyaki naye ng'ekireetedde ekyo omululu ndowooza gususenze kubanga bwe ndowooza abantu beeyagaliza yokka buli omu ayagala ye nga ye ne famire ye Bishop and the state, Tata Yoga Yoga, Mukanum Diocese. Somako
Nafa wetulitulira tukukumyemu uweereza wa Yesu koze naffe leero tufune kweteekisa mazima tokwesunga ffe netutula bufaafafo Katonda yakulonda n'ojja omuweereza era bw'akyakuwanguza yeegomagala w'abangi naffe wetulitulira tukukumyemu uweereza wa Yesu koze naffe leero tufune kweteekisa mazima tokwesunga ffe netutula bufaafafo Katonda yakulonda n'ojja omuweereza era bw'akyakuwanguza amazima abalugera lwatuuka nti nezinaabala tezilandalanda Bishopu Kagodde okubyokola Mukama wamma yakulonda Bishalicha katugirabako babawagira mwatto mulimu Convention z'okwezokola abakkiriza no bambi tusiima yeegomagala w'abangi naffe wetulitulira tukukumyemu uweereza wa Yesu koze naffe leero tufune kweteekisa mazima tokwesunga ffe netutula bufaafafo Katonda yakulonda n'ojja omuweereza era bw'akyakuwanguza yeegomagala w'abangi naffe wetulitulira tukukumyemu uweereza wa Yesu koze naffe leero tufune kweteekisa mazima tokwesunga ffe netutula bufaafafo Katonda yakulonda n'ojja omuweereza era bw'akyakuwanguza Kino kyatusanyudde era ssebo mwebale n'olukiiko lwe muteesa mukazi ya lukiiko kikulu nno ekyebirire katusonde amazima tukulaba mu busobozi ate nga sambwesiyu tetulimba ko tukulembedde omwagalwa mukono yaffe tegenda tulabayo yeegomagala w'abangi naffe wetulitulira tukukumyemu uweereza wa Yesu koze naffe leero tufune kweteekisa mazima tokwesunga ffe netutula bufaafafo Katonda yakulonda n'ojja omuweereza era bw'akyakuwanguza yeegomagala w'abangi naffe wetulitulira tukukumyemu uweereza wa Yesu koze naffe leero tufune kweteekisa mazima tokwesunga ffe netutula bufaafafo Katonda yakulonda n'ojja omuweereza era bw'akyakuwanguza mazima tokwesunga ffe netutula bufaafafo Katonda yakulonda n'ojja omuweereza era bw'akyakuwanguza mazima tokwesunga ffe netutula